tusanyusa okulaba niwaze nesepiki simanyigenerwasefuliya batandike nazo nga sinaba kugenda kulaba kakati ndowooza bannange sepiki mukulose nga kyagambye bannayuganda bangi mwana wa geto den city owakati yatugambye nti tebanafuna mmere banaye tutunywa amazzi meereere era mukalagatonnya okuva mu masepiki wiiki ewedde nga 18 abakyala nga bayitiridde okujja ewange nakunga abaana bange tukola ebipande kubanga nze mumanyi gavumenti ya Museveni yanzija ku mulimu nekunga abaana bange nebagamba mwe mulina emmere eka balongo mulina emmere naye abakyala babajja n'obwana bwe munyala nti bukyafu enjala ebuluma baliira emmere yammwe tebalina ate nyanzize siina mmere mwaluwa bo balina survival by chance West Nile survival by chance naye Museveni akunganyiza sente nyingi nnyo muzirabye obuwanga simaye obuwunga sitowa zijjudde ebijanjaalo sitowa zijjudde yakisuubiza seruganda ekisajja kyo omusajja oyo omwami ogwo gwasuubiza bannayuganda ab'omu Kampala ewakiso nti nja bbawa emmere nga bwe yasuubiza abaana paati nti nja bbawa sanitary pads n'atazituwa musajja oyo mulimba ekyatwala ku street si lwakubanga liisuubira nti bajja kunzikiriza ngende entambule njagala kwebaza nnyo Abamerica Trump musajja alina ebizibu bingi nnyo ze simwagala naye yakkiriza Abamerica okwekalakaasa nenkunga abakyala neŋŋamba bannange saagala bangi nnyo mujje tugende ku street neyanziza enku tetulina nanku enku tuzina tetulina kyetufumbisa neŋŋamba abakyala mujje tugende tuyimbe nti mmere 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 neŋŋamba nti tugende ku street si lwakuba nti tetulina si lwakuba nti tetusobola si lwakuba tulebeseddwa ze saagala musajja mulimba kuyimirirawo nga yita bulokole mukyala we bulokole batendereza Katonda batubuzaabuza mu makanisa naye nga mulimba nze wange Wakiso sinnafuna mmere naawo ndi musibe nakaba mukukomera bakanta sirina mulibi nina abalongo eyange ezaala balongo abalongo bayala abasajja leero mu Uganda bakwata amasefuliya nga bakyala baabwe bazze ne babatunuuliza nti mwami njala abaana bagambe ki ezange ezakameza tokyazimba yali awa abamu tebakyazituwa abainfomo sector tebakyakola baamala ekiseera nga tebafuna kalimu abaana bagambe ki balimbye ekimala ndewoze wa bannayimba tebakyalina webale kukwata sepiki abambi abamu amanyi kyebakola yansi wanjyamu akwata etamulaaji kuba kikazi gwe si mama wagira Museveni si mama wamuleeta mu pawa nga tugenda ku street tutandika protest yaffe nekalakasiza zijja ekisweta kyange omujozi bwabe bulobe bwa struggle bwenyambala bwawe bagenda okunsitula bayuza kiyuze nga nze nsigala omundeebeeta abasajja ba polisi be bajja olaba brutality ya polisi eri mu America buli omu gy'akaabirira weri mu Uganda mwogedde zirita yannuma kuba mukyala munnange abasajja bannuma naye abasajja babateka nnyo ku mwanjo mu struggles tulimu abasajja bali ku mwanjo bush strugglers abalwanirira ensi bush wo bamwalimwani bambuli who are the people be bafrontinga ti mu lutalo olw'okununula Uganda gwembulira omukyala gwolaba tulabamu nga tumatembe netulabamu ebyanyima naye abakyala tebatubalaga n'olwekyo bwempulira nti Rita Nakenya afudde zekyenkwatako ng'omukyala kubanga abakyala fe tubafumbira mulyoke mujje nga munyiridde mu bereti fe tuzooza fe tuliisa abaana kakati mu nnaku za korona ngeze ku street olaba abapoliisi ba Uganda kyebankola kiri kyebakoze Floyd akwaze tebanzise nasigala nkaba mmere ng'ebikazi binninye mmere basaagala mmere temwandaba nebijja nze nino kakyala kalungi
naye bwembeera mu struggle mbi bwemba sina kyakulwanyisa nja kulwanyisa obubi obundimu ndowooza nkanga abasajja kumi esaawa ng'otuukirawo nga tewaliwo alternative. Lwaki nagenda ku street? Nagenda ku street kubanga tufugibwa omusajja ate kyalina nsonyi na kuswala asuubiza bannayuganda nti bannaye wadde nga bajja ku mirimu then city temukyakola geto mumala asaawa emu munyukemu ku makya mmeka 11 kuva ku nguudo emu okuddako tukolera ganga ekiro nsika rolex zange nagenze nja kutuukayo mukooti nagenze mu kooti e Buganda Road nga basibye abaana bangi nga bankwata nsika rolex zisikidde n'okubalaza bajje bagule abaddayeeka ne bankwata ne bankuba ne bandata ne butto kati tobange bakututte capati baziridde abasirikale bakyendegerako police brutality gye badde njagala okwogerako kubanga watandise eri global police brutality mu US police brutality military brutality LDU brutality kyeki mu Uganda okucunya abantu nga poliisi institution y'eggwanga yekikola tukozeewo ki bannayuganda omwana ono gwe balimisa ekigaali patrol kabangali ya poliisi tukozeewo ki where is the accountability ali bwe tubanjiza bagamba kamera zavako ekiseera ekyo lwaki kamera tubanzireta in the first place how irresponsible is that density yabadayogera yageze n'agamba nti sisobola kugoberera amateeka nga sirina kyakulya ekyanditugasenga bannayuganda leero okunyiiga mu kulowooza kwange njala kubanga enjala ekulumu oli wa NRM olina beri olumunjala oba oli wa FDC oba oli wa people power oba toli oba bakuguza ente esaawa z'ekyemisana we zituuka enjala ekuluma nti fenafena twanditunulidde omusajja ono omuyimba ne tugamba naye nno tumukutte abamu baafuna emmere kyebeekwasa nti anyanzi bwekalakasa otya nga tetwalaba bagaba baafuna mmere ya kikaaki what sort of beans did you get abaafuna ze bagamba nti neyafuna entamu bweti n'ateekamu ebijanjala nettemu akakoko the vast majority bivundu bwamala obironda n'obiteeka mu ntamu oteekemu amazzi oteeke ku nku oba gaasi oba manda kyofumbisa kyonna n'otuulawo nemusoka mu nebuwutasupu nga tebinajja eyo laaki negenda sapa netuuka n'okeberako buwutasupu tebinajja n'okwata olwekya byemijanjalo omusebere ejjooga ebyo bwebaatuwa ebijanjalo lwaki bekalakasa babirire is that the sort of food we want akawunga akamu bagamba kalungi nze sinnakalwa naye nze mbeera bwakiso leero olunaku 77 lunaku lwa 7 olwa lockdown sifunanga bijanjalo sifunanga kawunga sifunanga kututa sifunanga nakamilk kekamilk ne kasukaali nyinza okuba ndi mwenda naalonga alina okuzza ku balongo si kyekyo mwana wange nakato kakati abekyekulamu olweki bagamba amata babanda baze nina ekibito kyange nina ebbeere lyange ani agamba nti siyonsa tebannabimpa tina criteria gye baateekawo ey'okulondamu ani anaafuna kututa sinnamuwulira nti bwe tolina kubanga olina kafiga kinyazi kiri ekyebbeere kirina naye olwokuba kigagga kirabika si kyalubuto era kwogera ekigambo mnongo we bali kubeera kakati nti ng'atandika tuli ku live siba n'abaana bato kyemmanyi balaba ate waleese nakato wanteza akato nakato tulirawo ddala tetujja kwalula balala munyanzi ono yabitegedde naye kati njagala kuddayo okubulamwa nti look here Yoweri Museveni is a liar olwo luzungu bakyogera batyakubwewamba Yoweri Museveni anjoba Yoweri Museveni anjoba is anjoba ate Yoweri Museveni musajja mulimba he's a liar through and through waliwo ate obulimba bwe agenze abo
agenza akuguka mu nnimba ye talimbalimbanga gwe yakatale ka Fala olimba ne bakwata nti bambente ttaano naye ye mulimba agenda n'okulimba bannaye n'obunywera okulimba nakulimba n'omwomera okulimba ekisera neti profesa yabasukka ye mukulimba ali eri ate balimba tebalaba nakulaba nti awo nga president w'eggwanga bamuyita fountain of honor kyekimuganda fountain enzizi enkulukuta n'ekitiibwa kitiibwa ki oluma kitiibwa ki ekiri mu oluma oba oluzzi olujjudde olukulukuta ekitiibwa ng'oli awulimba abantu right it's a contradiction in terms nti kikuntana president abalimbye nti jabbawo emmere abamu mufunye envundu abamu temufunye abamu musoose kulwala njala ne ulcers n'okuba abakyala bamwetamu n'alyoka abaleetera enfu nze sinnafuna mmere okay 77 days later yazija kulimu nti nze nangetunulira ebintu ebisobola okwesanga bannayuganda fenna nga periods okwekona akageni okutonya omusaayi okulaba emunyi oba mwezi kyali kigatta abakyala bonna bonna mu uganda naye ebikyala byagala ne bisirika ng'abalimbe 216 nenvaayo tandise okukwata ku namba 2 n'ennamba ebuka wangambye enkola ntya human rights wange ate Museveni akoze atya akozesa atya covid okutulugunya eddembe ly'abannayuganda tinze ngenda ekintu nga n'omwana omuto akikwatako bagamba nti Museveni alimba naye wanaalimbye entamu yange tajjanga wange teri mmere 77 days later I don't care oba ofaanana otya yagamba nti ewakiso ba vulnerable poor agenda tuwa emmere sennafuna mmere mulimba bwaba omulimba nkola ntya the thidda wange kunuuna birimi nakwekutafuza nakwemulamola nakwerubagiza kumanya abantu neŋŋamba ndi alumirirwa who is concerned about the poor eyabadde pressure ya Nakato nti ani alumirirwa bannakampala mwe ba leaders baffe aba MP ba town clerk bameya mwenna nga mwetuddeko ani alumirirwa bannayuganda ani alumirirwa bannayuganda abaavu yagambye bagabye sente e Rwanda bazigaba ne bazimaasira parliament twalabi asekisoseka waliwo sente z'otayisa mu kamwa oziyisa ebibalebesira ziyingira se notuula n'onywera amala n'ozeesokoolayo mpolampola mu bubba bannayuganda ne bagamba neva bagalo zirya mu kimugunyu mpolampola nga bayizijja eri ebuziiza nti temujja batwala mu kooti nti resistance omwami oli gy'agambye covid is the time for us to start resisting kyokivudde ebiseera bya korona byeyambise okulwanyisa obwannakyemalira n'okulemesa enfugabi kubanga bambi kyeyogedde asega kituufu nti litmus test okugezesa Museveni akozesezza akaseera kano ng'ekyokugezesa bannayuganda okulaba asobola atya okwongera okutunyigiriza okunyweza effugabi ze ndabanga zino ensekeze zakozesa okusokodde kumyumyula kunyunyunta kunuuna byonna asika mu Uganda ne bannayuganda buli kasobola covid emuwadde enkizi oba permission okwongera okusima ensekeze munda n'obutono obwasigalayo obusomi obuli wakati mu mugonga kuba asikemu Museveni corona times kyogera mugamba yakungamya sente nnyingi nnyo agamba nti covid task force agitaddewo kulabirira balwadde kugaana bulwadde kusaasaana okabirira abantu zire ku kyemmere oba eddala yali ayagala batuwa emmere ate yaki yatandika okulandagga mu byemmotoka olwekabira emmotoka mumpe emmotoka njagala mmotoka mampadde miliyoni 8 njagala mmotoka yende mmotoka lwaki ayende mmotoka lwaki ayende mmotoka habwokuba elections zijja yetaaga minza atambuze ballot habwenki bwebwebuzi
Jjukira yakoze district empya ezitalina provision mu electoral commission already azifunidde ye ekibalwa kyakitadde wali ku ballot oba olubirirwa nnyo bannayuganda ensi endala zazizza abaazo abaliwe lwaki abaffe bakyali eyo badaaka lownize twongera okufuna mu kiseera bulungi tugenda zisasula yate bwazifuna what has he done why don't I have food aswaleswaleko eddagala zino masika batukupa wambeera z'okukola masiki zamu kubanga sajja batuzanyidde mu mutwe masiki zeyage yakaleesu era mumpangudde munyongedde okumpangula nze naze nakaleesu kabuzaabuza naye kyeŋŋamba kiki how I mean akiyita basiru benka wakyogeddeko basiru atusuubira atya obuteebuuza nakulaba nti waliwo ekigendererwa okutugamba nti mbatadde mwenna naye mulinde nga bamaze okugaba masks are we foolish like bannayuganda mu kiseera kino bazigabira obulwadde tebutambule kubanga bakutambula balemeddwa okugaba akabulu nga kebalina notujanjaba tuyakisakagenda mwebale kusonda waliwo abaagamba nti Museveni efuga byo okumanya ajooga aganya ne ba-parliamentarians n'ab'ebyobufuzi abali mu opposition abamuvuganya okugaba emmere